China mugaso. Okwatibwa kwa Sheikh Mwanje Kuze nga wakayita olunaku lumu nga Meja Kigundu nga yakattibwa abantu abatannategeerekeka. Poliisi yategeezezza ng'okutibwa kwa Kigundu bwe kwekuusa ku nsonga z'obusiraamu. Abasirikale abali mu ngoye za bulijjo be bakutte Sheikh Mwanje ku makya g'olunaku lwa leero. Tutegeezeddwa nti ono akwatiddwa nga yakamala okusala subuhi ku muzikiti ogusangiddwa okumpi n'amaka ge. Omu najja kwaba abazze n'abuuza n'agamba nti abange n'agamba bali abadde batwala bali Kamunye badde wano ngezze wali n'abuuza nti abange nti bano mubaleke nti Seeka Mwanje Seeka Yahaya wuuno nekyatwewunyiza yavudde muziki ne bamutwala n'abamutute beyanjudde tetunakano kino kitwalabye ku tubakindira twatufunyeko information yo ndoba batujjako akantu kano oba kali oba kuba kutuuze aba basaaze tiwaye nti omuntu wafuba mututti bwaba baddewo batubuulire ng'ekyokwata Sheikh Mwanje nga bwe kitabiwunyisizza era ne batuwa ensonga lwaki. Kusinziira ku Seeka Muzaata bye yayogedde kyatukanze nnyo ebyamuvuddemu byabadde biragabulagwa. Okusinziira ku bo Sheikh Mwanje abadde muntu wa mirembe yadde nga poliisi egamba nti alina okubaako by'annyonnyola ebyekuusa kufa kwa Meja Kigundu. Obutambi bw'amaloboozi ga Sheikh Mwanje obadde buyitingana ku mikutu gya internet bwe bumu ku ebyo poliisi byayagala aginnyonnyoleko. Abadde alina byayogera nga byekuusa ku mugenzi n'abalala era twagala tumanye ebigendererwamu ekyo. Yakulira ddala ku muzikiti gw'e Nakasero Sheikh Ibrahim Kizito agamba nti bo beeraliikirivu kubanga tebamanyi watuufu we batuta omukulembeze waabwe. Okuva wetufunye amawulire ago tutandise okubira ku bantu ab'enjawulo n'okutambula okunoonya wa tuyinza okumuzuula naye n'okutuusa kati tunaba kuba ku mawulire ge twafunye wawaali. Onasaba abasiraamu okwewala okukubagana saako n'okwesongamu ennwe. Baganda baffe abazze battibwa mu nzitibwa enkambwe naffe tukosa kubanga teyawula wa kikagundi wa kikagundi baba tumanyi buli musiraamu aba ne shahada bamuganda wa musiraamu. Sheikh Yahya Ramadan Mwanje yakulira Jamaati Dawatul Salafiya era ng'ono okufuuka Amir Umma w'e Nakasero kyaddirira okukwatibwa kwa Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ku ntandikwa y'omwaka guno ku nsonga ez'ekuusa kutibwa kw'abakulembeze abasiraamu abawerako. Soel Mugabi, NTV.